Mwebale nnyo genda maaso n'okutugoberera nze waswa Emmanuel tutambula ne Biva Organic Access Building Rubaga Road. Dr. Mukugu mukujjanjaba. Buli asobodde ofuna omukisa n'odde Uganda oba olina munna akomyewo Uganda abantu bebe bangendeze ku ddoboozi katini amugamba agende ku Biva afune eddagala lyonna asobola okugenda okuddayo ati ebweru nga kiri mulaala. So enamba y'essimu ya Biva ku screen ebeera waawo wansi. Then tuna Brand Shoppers Uganda wali ku Tirupati Kabalagala bambaza abantu engoye season eno bane. Mukyala Robin alanyini dduuka eri weebale nnyo n'omukulu Roden n'omuwala Eunice mwebale nnyo mwongere ogende mufune engoye endala. Oyagala ngoye bajja kuwa aba brands bakuwe engoye. Okay. Mami wa brands mukulu ayagala ku ngoye omulabye emirako ogambye ayagala engoye za Christmas. Christmas erire jangu byogerere wano. Jangu. Mayo otabuze bitege. Tula no wansi kale. Side we. Ogambye ayagala ki? Ngoye za Christmas. Ngoye za Christmas. Tugenda guleza New Year. Okitegedeza olusooka eh. So we are celebrating a happy birthday. Serese cake lero. Tujja giri olala. Nakitegedde. So tuze kugabana ku Christmas n'abakulu bana ababiri. Oli otyo omukono? Jirenge. Oli bulungi. Blessing ocyankalanya. Ntujja gula sweet wafo kitegedde. Oli otyo? Yendi. Amabagenda gawona. Okay. Kiki musembye okukola ku byonna? Toshajjukira. Embuuza ku bantu bango bangaye muli mita mikono gyange. Bangambe obedda mwagala. Mwagala Christmas. Gonna banjiina. Ediwa. Sijidaba. Bali musawo. Sijina ngenda kola. Kati wachozi. Tugenda kulya ekyabinyeewo. Ku Christmas balya nkoko. Nagala kulya embizi. Kadde mwaka bulungi. Kadde mwenseka. Nagala kulya embizi. Ne poko. Byanti bye bimu byo. Ekirala yagala Christmas. Ne soda. Awulanga byata. Ogenda kulya ki? Binako. Ojimenye. Sisobola kuzaako mukono. Mukama wange embizi ngenda gigula. Ngenda gigula. Esoda onywe. Okitegedde bulungi nnyo ate ggwe. Embizi. Ne soda. N'engatto. Ekiteeteeyi kya Christmas. Wowe. Obisabye kawunguzi. Ungabe obata. Tena ni mama mtauni yaka nesati. Encha birthday yange. Encha birthday oyo. Kale. Nyimbira aho kale. Tosobola kuyimba. Ogenda kujja. Gende soko yimbemu. Birthday to you. Happy birthday, Emma. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Oh. Wara batagi bito nyimba. To you. Happy birthday to you. Happy birthday to me. Oyimbye nyimba bannange. Okitegedde bulungi nnyo. Anyway kati Christmas tugenda kugikwasaganya. Ng'ongambye oyagala kiteeteeyi n'ebisigadde. Gwe n'ongamba oyagala mbizi. Ne soda n'engatto ezaaka n'empala gye twalaba ne maama eyaka wano.
Mami wo ku brand shop azoba ulidde abakulu basaba ngweza Spiderman ne Ben 10 wakitegede ulunye bagala kwambala ku zilebo njaga mami wafatwe ku ngoye kitegede nja kuzileta temufaayo kati nsazewo nzije mbaye ku Christmas Christmas ekutawude Christmas angete iyo jamukamu soko jamukamu kokka hey sigade zilekemu wakitegede ulungi nyo eruwendala mwechali mu tofaayo gwe kuja jamukamu kokka atenje nawe kankujire mukamu kakuwe nsawo nene tegwerera soko kujira okwata akatu iyo tekumala mushali mu Christmas ya ferero mama tabenye mu bino tubegabana fekka so kati mugenda gula chemwagala engato ne kuyichima muri muki esente kadozo zize muzibere mu tozijja muzilekemu kati waji zilekemu muzitereke sente za ozirabe zichaliyo kati ziri wendala sente za mami wakitegede ezo kumala zino zange era togeza no mwaka ne 10 wakitegede olunyi zino zizo ezo za mami zisibeko bulungi nnyo wanji ayo ogubateereko taata omwaka ogujja kabaka taata gaziye ensalo zaabwe kubanga watugamba oligabirira emirimu gy'emikono gyaffe taata gabirira emirimu gy'emikono gyabo bonna abakwata mu nsawo mukama ne bayamba Miracle ne bayamba Johnson ne bayamba abantu bonna be balaga ku mutubu guno taata tukwegayiridde kabaka taata ensabye katonda abakatonda mukama ogaziye ensalo zaabwe mu linnya lya Yesu Omwana Katonda omulamu amina. Merry Christmas and Happy New Year. Amina. Ensonga muzulidde anze waso Emmanuel once again thank you so much guys. Omwaka gutambudde bulungi bebitume bizimbi mutwesize ekitiibwa tugattewo next year tulabe ekiddako mwebale nnyo mwebale ddala.